nga wonna nateekayo emmere ate nga yonna waliyo abaana wayinza okuba nga waliyo emmere naye nga waliwo engeri omwana gyagumamu ne maama waabanga ali ne daddi amanya nti that is security ng'oggyeko bino ebirala byonna akajanja konna ke tubaamu eyo ebeera security itself. Bwe bagamba nti oyo mukyala gundi omusajja ne waba taliiwo eryo erinnya olwedde likola nga security kati fumiitirizaamu nga waali ng'ali awo mu nnyumba naye ebyokusimu bimenya kati ali bamusibidde ekibuli oli aligayaaza alina kuba mami tofaayo abaana bali awo bonna bali desperate tebamanyi kikiddako so kakati abavubuka mu kirowoozeeko people are home decision zino obufumbo is a lifetime relationship kyetwayogedde ku Mume Jenkins kino ekintu sikyamasapeni myezi ebiri sikyamasapa emyaka 5 nedda kyabulamu bwonna 10 years 20 years 30 years 40 years ng'olina omuntu eggwanga lyewe eryagaana abamu bakikola ne bafumbirwa abazungu ne bagenda ne babeereyo nabo naye onosobola okukyetika ng'oli mwana wa ngoma. You don't know, the choice is yours. Ojja kubanga okyala okay twagalukayo embeera bwe yabadde e Kenya olunaku lw'eggulo twakirabye mu mawulire gaffe ag'ebunaayira story twagiyise police tulabe nti no ensi measures za njawulo ku bintu ebyenjawulo Rwanda is total lockdown tokkirizibwa kuva waka kobe ku bigere kobe ku gaali kobe ku pikipiki kobe mu motoka kobe mu ki ekibadde nga kireseewo debate ey'amaanyi ku ggwanga lya Rwanda nga bannayuganda abasinga bagamba nti naye Rwanda wadde yaggalidde abantu baayo ebawe emmere ffe baatuggalidde tetulina mmere obukakafu buli luddawa agamba nti bafuna amata obukakafu buli luddawa ne Kenya mbu abantu boogera nnyo Rwanda nenga biri mu mutwe nabadde njalo onoonye speech y'owe Kenya naye ate owa Uganda n'aginafuya owe Kenya yakoze speech nnungi naye newaffe wadde tanabikola yabihintinze ku kati bw'omukuba ennyo bw'omukolokota oba naawe tolina bulungi focus twatugenda kulaga Kenya bwe yabadde eggalawo ebyayo n'ebyegenda okuwa abantu baayo nkubanga ate yo yataddemukko omukono ogw'ekyuma ku implementation. Amnesty International negamba nti nedda kino kisusse wadde COVID-19 naye eggwanga erya Kenya mususse okutyobola eddembe ly'abantu embooko enyooka e Kenya embooko enyooka mu Buyindi nalabya abamu nga bakubisa press-ups bakubisa press-ups. Okay tulabe Kenya eyo yabadde let us see Kenya kuma Robert Mutebi gyali mu field agenda kubanga atuusaako embeera nga bwere mu kibuga yes tukugambye munnamawulire bakugambye genda okole era buli nsi yonna bwe bava ku magye ne badda ku health services the ambulances ezo kuddako journalists actually oluusi ba journalists bebasooka ne kuddako amagye bateka okubulira ensi okugikakanya ate era Don Wanyama yaweereza tweet ng'agamba mukakane mugende mukole kikola kituli wano amakya golwaleero twagala embeera nga bwe yabadde Kenya laba Amaanyi agasukkiridde agakozeseddwa abakuumaddembe mu ggwanga lya Kenya gawalirizza abalwanirizi b'eddembe okuvaayo ne bavumirira ekyabaddewo poliisi Amaanyi agasukkiridde agakozeseddwa abakuumaddembe mu ggwanga lya Kenya gawalirizza abalwanirizi b'eddembe okuvaayo ne bavumirira ekyabaddewo poliisi ng'eteeka mu nkola ekiragiro kya kafyu wakati mu kaweefube gwe baliko nga eggwanga okutwaliza wamu okussa ekkomo mu kusaasaana kw'akawuka aka coronavirus. Ku lunaku olwokutaano olwa Ssabbiiti ewedde poliisi mu ggwanga lya Kenya yakozesa omukka ogubalagala okusobola okugumbulula abantu abaali ku mwale Mombasa ekyavaako ebitongole nga ekya Amnesty International okuvaayo ne beemulugunya ku ngeri abakuumaddembe gye beeyisizaamu mu kavuvuŋŋaana ako abantu beekwata mu maaso okutomeragana okusesema ng'ate wano kyali kiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga ak'okwesiiga endwadde eya COVID-19. These police officers who acted like this, these are thugs, criminals. They're not worth to be police officers. And they should say so. The government should act upon these people. Not acceptable. And why the president is quiet? Why is he say anything about it?
waliwo n'abasawo ababadde batiisibwatiisibwa abakuumaddembe ku ky'essaawa eza kafyu kyokka nga bali mu kukola ogw'okujjanjaba abantu. Abakuumaddembe mu bitundu ebirala balabiddwako era nga baakwatiddwa n'amasimu g'abantu nga batulugunya bannansi. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga erya Kenya yavuddeyo n'agezaako okuwolereza abakuumaddembe ng'agamba nti kafyu eyateekebwawo yakuyamba kutangira nsaasaana y'akawuka kano, obutagigondera kiba kikosa bulamu bw'abagijeemedde ate n'obw'abalala. Gavumenti tennavaayo ku muwendo gw'abantu abaakateekebwa emabega w'emitayimbwa so nga n'amakooti nago gaakosebwa mu ntambuza y'emirimu gyago olw'endwadde eya COVID-19. Coronavirus agootaanyizza ebyentambula ebyamaguzi mu mawanga okuli Rwanda ne Kenya, nga bino ebijjidde mu ggwanga lya Kenya balina abalina obulwadde buno 42 so nga Rwanda bali 7 bwe tukoledde emboozi eno. Buyindi twagiyise tutya? Tukebere ku brutality. Tukebere ku brutality tulabe Buyindi cheke. Naye babadde abantu balaga waabo bonna. Kakali abo bo bagambye nti tebagala kubasiga bwe babakuba emboko ne beegatta wamu bo batebabeera tebabasiiga. Anti oluusi babeera balowooza nti brutality. Kye bagamba nti basusiza naye naffe twalaba. Luli twali Jinja. Naffe twalaba waneeno abamu sakwanga atabuse ne basajja be nga bagoba omuntu n'ava ku kkubo n'akkirira mu luwonko ne bamulumbayo naye ng'embooko teyenkana n'eno. Fano tugamba nti olina emputtu ng'ey'omuso Maria. Ekitwakula nakyo nga tukimanyi. Embooko yanyoka naddala mugundi Jinja mu tawuni wennyini wetwogerera kaakano wakalu. Abantu n'ekibuga nange wenkiyitiddemu kibadde kikalu naye ate olweggulo zigenda otuuka nga jaamu akutte. Ate bwe muli kisimba layini temumanyi kusimba layini. Anti abantu tebalina nsonga ebakeeza ssaawa zino obudde bwejjiddemu. Nti oli agamba nti emmotoka ezi tubagamba bannange temukikyusa ekyo tugende bwe tutyo lockdown tugirespecting naffe oluva ku mpewo tuddaka kweggalira lockdown. Tukolere ebiragiro bya president. The president atidde amanyi amadagala tegaliiwo amanyi nti yagambye nti ekisinga obuzibu kulwadde buno agenda ku kitanda tavaayo naye nga omusujja walina kusatu babeera bakusibudde. Coronavirus 2 months. Kati bano bali bagamba bali acting well to medicine bali batandise okusibulayo tetunafunayo gwe basibula. Anti tugamba tovaayo lwa omulwadde abateekeddwa okuba ku oxygen. Kati wano mu ggwanga tetumulina oxygen tumulina amala singa tufunayo abalwadde 2 kisoboka n'ogenda n'obalambula nga bali ku bitanda nga buli omu. Ensonga lwaki president atidde. Yes. Kati gwe watutidde nga bekikwatako batidde bwe batyo tubawa signals nga tubagamba mutereke emmere awaka mutereke food. Brutality egituwemu tulabe. Okay. Ebintu byabadde bingi olunaku lweggulo naye ng'ensi bwetu bwetambula twagala okubanga tukujukiza all the time nti methods batugambye kubanga tunaaba mu ngalo emirundi gyotumanyi muwendo olunaku tunaabe buli weerabira nti oyinza okukwata ku mumwa soft sport zize ku maaso ensegenderezi okikola tukirowoozeza nako ne bulo training okulowooza ogenda okulaba nga omazeeko essaawa. Fe abakulu training eno tugijje ku kirwadde kya COVID-19 naye nze ndowooza nti abato abajja tuba training kuva mu buto ekintu kinene bakule nga bakirina. Sometimes kiba lack of confidence. Oyita omuntu okwogera naye mutera okujeregerera abakyala toli amwogereza naye n'akula obusubi okuva kuno paka eri. Kati ebintu ebimu ebeera lack of confidence. Ogenda okulanga omuntu atandise okwetakula omuyise nawe atamusiiwa but you just want to talk to that person. Abawo batalina confidence.
amaaso go gabeera gamuyiseemu. Gende ati omuzungu yabeera bw'ati nga bw'anyenya omutwe anyenya munyeenya naye ate ffe tutakula. Robert Mutebi ali Kasubi twagala atuwe embeera nga bweri eneyo research ojja gigenda ogikole ku kiva kuki abantu kwetakulatakulana ne bejja mu nnyindo mu maaso mimwa naye ng'ate bw'aba yekka mu biseera bye eby'eddembe teyeetakula omuntu amala kujja nalyo kayeetakula. Ebungereza balemereddwa okushutinga target. There we are. Katusoke tunyinge pause tuwe Robert Mutebi chance to talk to us. Gena maaso Robert Mutebi. Abalabi baffe aba So TV tubadde tubalaga ekifaananyi ekiri wano wetuli saawa zino wetuli e Kasubi kusinziira ku biragiro President byazaawa ate namwe mwerabireko ekitundu nga bwe kiyimiridde oluguudo mu motoka lukalu naye nga bwolaba security buli we tuyita bagenda mu maaso n'okulabika nti ate bakwasaganya ensonga z'abantu bano abavuga motoka ezabuyonjo. President jukira yaganye motoka ezabuyonjo okutambula erina kubanga obaoliawo ya security obanga erina ekintu kyonna ekyekuusa obaoliawo ku byokwerinda era batandise okulayika nti bazikwata azaganiddwa okuyingira naye ekyewuunyisa ezimu ziyitawo buyisi awo kye tutannamanya. Ekyokubiri ekiri wano kyendabye e Kasubi kubanga ate ensonga ey'amaanyi eya zero distancing egenda eya social distancing egenda maaso n'okulabika nti eyogerwako ate wano oyinza okugamba nti teriiwo. Olunaku olwaleero abantu bayitira ddala wakati mu luguudo kubanga temuli nnyo motoka zoyinza kwogerako abantu bali ddala mu luguudo wakati mwe batambulira era naye nga omugotteko gwo ogulaba gw'amaanyi ogw'abantu tugenda kubanga kuyisaako katale nga naffe tuyita wakati mu luguudo kubanga titwagala obaoliawo kukoona ku bantu nga President bwe yatubabudde olunaku olw'eggulo ate tugende maaso n'okulaba nawo okulaga ekiri wano. Social distancing kyekizibu kati ekisinga okubeera ekyamaanyi mu bifo nga bino President byagambye nti byo bisigale nga biweereza abantu. Olunaku olw'eggulo Minisita omubeezi owa Kampala yabadde mu kitundu kino, omukyala Bernard Namugwanya yabadde mu kitundu kino ne RCC Mpiima wamu obaoliawo n'abakwatibwako Idi mukulu Kitaka ne yabaddewo nga bagenda maaso obaoliawo n'okulungamya abantu mu butale obw'enjawulo bwe yayiseemu okulabika nti obaoliawo bagoberera ebyo ebyabasabiddwa okulabika nti bagoberera. Ekisooka kyabadde ekyakwewa distance nga bagenda maaso n'okulabika nti bakola babaddeko mu katale ak'Nateete ne bagamba ni mita zirina kubeera nnya ku nnya okuva ku muntu omu era bwe babadde Nateete baasabye abasuubuzi mu butale obulimu abantu abangi barotatingenga mu kukola bwe kabamu abantu 5 katugambe leero wakoleyo 30 n'enkya 30 nawoli 30 bwe ziggwako ate era badde bwe batyo naye bw'otuulira butale naddala buno obuli ku kkubo ekyamaanyi kye bagenze mu maaso n'okukola kwe kuteeka obuguwa obwawula ekkubo obaoliawo ne bwe bakolera kyekyokka ekiriwo ebisigadde byo byaganye okulabika nti bigobererwa. Omuntu atuukira ku mudaala kwennyini n'agula ebintu n'amala n'addayo tewali kunaaba mu ngalo tewali agula ebintu nga akutamye nga n'oli amuguza akutamye ennyendo eri ku nnyendo y'oli kumpi n'omumwa gw'oli kakati y'embeera gye tugenda mu maaso n'okulaba mu bifo bino ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi abagenda mu maaso n'okulabika nti obaoliawo bakedde okugula emmere n'okugula ebintu ebyokukozesa. Simanyi gavumenti bweyinza kikola kubanga tebusobola kuggalwawo mu mbeera emu oba endala naye ate balina kuregulatinga nnyo embeera eno kubanga bannaffe be twabadde nabo aba KCCA olunaku olw'eggulo ne ministry bagambye abantu nti obaoliawo abandibadde bagula enzigi ne wabeerawo ng'abantu babayingiza buyingiza mu mpalo bayingizayo 10 ne bamala okugula bayingizeyo abalala. Ekyo kisobola okukola mu butale kati nga
ekibuye obuli gazetted naye bwe kituuka ku butale nga buno obuli ku kkubo kati nga kano akatale ak'ekaleerwe akatale akawali ebusega na owino n'abatundira ebweru ate kiba tekisobokera ddala n'omulundi n'ogumu bwe buzibu bwe tukyalina mu kaweefube gavumenti gweriko okulabika nti erwanyisa ekirwadde kino ekya covid-19 wano embeera yo bweri ebya social distancing abyeno babyerabira dda ababiviirako ddala era olaba muntu ku muntu kati olaba waliwo amazzi bali bagenda maaso n'okugula amanda naye amazzi aga bypassinga ye n'agenda maaso n'okukola ekintu kimu ekyokugula amanda kubanga kyekiba kimuleese atakufaayo ku byakunaaba mu ngalo tafaayo ku ki olumala okugula ekyo kyazze okugula nga kikwata ng'agenda ajjukira okukigula oli alina okumuwa ennusu amuwa sente balance nga bw'olabye balance oyo aba mu kutteeka sente zagenda maaso n'okumuwa kakati bwe buzibu bwe tulina mu kiseera kino obusaana okulabika nti bukolebwako otherwise bwe butaakolebweko akaweefube yenna eggwanga gwe lirimu okulabika nti ate balwanyisa obulwadde buno obwa covid-19 mu kugezaako okulabika nti abantu tebabeera wamu ate ayinza okuba nga agwa butaka olw'okuba nti ebifo kati ebirekebwawo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi kati nga obutale obutunda emmere ate bukyabalemye okulabika nti baregulatinga engeri abantu gye batambulamu abantu gye basisinkanamu abantu gye bakwataganamu ekyo kyekizibu ekikyali ekinene ennyo gavumenti kyerina okulabika nti ekolako kubanga bano bo tebasobola bayimiriza be bawaniridde oba oliawo embuto z'abantu mu Kampala n'emiriraano so ekirina okukolebwa ate kyekyokulabika nti abaregulatinga abantu abakolera mu katale ababeeremu nga batono ate era n'abantu obaoliawo abagenda ku midaala egy'enjawulo nabo baregulatingibwe wabeerewo distance kubanga wano wo ekiyitibwa 4 to 4 meters ze bayogeddeko fuuti ennya ku nnya ezayogeddwako wano tugenda maaso n'okuziraba ate ziriiwo buli muntu ali ku munne mu njogera ennyango oyinza okugamba nti katogo kennyini kali wano wetuli mu katale ek'ennateete ensi bweti bwekedde ebitundu ebirala bikalu okujjako mmotoka ezeetike ebintu oba oliawo nezitambuza abantu nga abasirikale n'ab'ebitongole ebikuumi naki zoyinza okulabako naye bw'otuuka wano ate omanyi gakugweramu ddala naddala kati bw'otuuka nga kuno musajja mukulu wano atunda ennyaanya simini atunda cabbage laba abantu abakuŋŋaanidde ku mudaala ogumu ogwa cabbage ye afa bufi kufuna sente ku receivinga cash n'okuddiza balance abantu abakutte sente akwata sente nabali ne bakwata sente akwata cabbage nabali ne bakwata cabbage abalonderamu nabo beeronderamu akawuka awo wonna kagendawo n'olwekyo bino bye bimu kubisaana okutunuulirwa naddala singa kaweefube agenda mu maaso anaaba asobola okulabika nti abeera effective otherwise bwekitabe bwe kityo tuyinza okuba nga tuli just mu muzannyo kubanga eno wayinza okufubutukayo ate ekiyinza okwewuunyisa ensi ku ngeri naddala abantu ngeno nshosholayingamu n'engeri gye bakwataganamu n'omugotteko ogubeerayo kiyinza okubanga ate tuli just mu kusaaga kubanga eno byo pulezidenti byayogera ne gavumenti n'ekitongole ne ministry y'ebyobulamu bye boogera tebagenda mu maaso oba oliawo nakubisa mu nkola mu mbeera emu oba endala kasubi bwati bwakedde tugenda kubanga ate tubatambuzaako tubatuuseeko ate ewalala bwakedde zero distancing oba giyite social distancing sorry ngiyita zero simanyi lwaki naye social distancing eyogerwako eno yo lufumo bufumo abeeno bo tebabifaako tebabimanya nti gyebiri bino kunaaba mu ngalo n'ebiringa ebyo nedda ate ne bodaboda zidisigayizinga ng'ezitwala ebirime ne mu kutwala ebintu ng'ebirimu oba n'emmere abatikkirako omuntu n'amubeera kuli kwennyini ku mugongo emmere agitadde mabega n'asimbula n'agenda ate mu bitundu kati ng'ennansana agyempitidde bwe batuuka awo ewali bwe batadde engeri ya road block bwe batuukawo ewali ebyuma abantu babajjako ne bayita mu ttaawo bamala okuyita mu ttaawo ne babasangayo bagenda bamanya sports ezirimu abasirikale n'olwekyo ate patrols zeeyongere kubanga bagamba nti lockdown ku bintu ebimu erina kubeera lockdown nga bwe kiri mawanga amalala naye wano bwe babawa kalembereza nti mwe mukolekoleyoku ekitonotono muyambe ku bantu ate banaffe bagenda maaso n'okuviolatinga ensonga eno tekikkirizika bw'otuuka eno obeera mu nsi ndala nnyo n'ebyo ebigenda mu maaso n'okwogera speeches za president oyinza okugamba nti bwe kituuka eno babanga abataziwulira n'omulundi n'ogumu mbalirizaayo mu studio katugende kate
ate mu kitundu ekirala yo tulabe enteekateeka yaabwe eri etya ate bagenze batya mu maaso n'okulabika nti batuukiriza obaolyawo ebiragiro pulezidenti byagenda mu maaso n'okuwa wamu n'okuluŋŋamya bannayuganda mu kwetangira akawuka aka covid-19. Nzizeyo mu studio nja kubeegattako nga ntuuse mu kifo ekirala. Tugamba nti okwogera kwa president kulina kuba definite and very detailed mu buli nsonga yonna. Naye aleka nnyo guesswork mu bantu. Ojjukira luli bwe yakola talk n'agamba nti obutale bujja kuba bugenda mu maaso nga bugule abatunda emmere naye abatunda ngato masaati biki tebagenda. Oli n'atula n'alowooza nti n'ag'omu maduuka bagagaddewo ate nga takyogedde yandibadde akigattako naye zo amaduuka ngalese magule agala bitunda ebyo agende mu maduuka naye ave mu butale bw'abantu. Obuzibu bwenda kakati oluvannyuma Amelia n'agamba magule ate Nkeera n'agamba magale ate n'abantu ng'era okuba takisi bazigyewo nga bagenda okugulayo tebaliiwo ne bagamba nti omugezi aggalawo neyeeberereka. Tulegeragana obuzibu bwendaba bwa language anti definite President Museveni okisiba ayogera mu luzungu bulijjo president ayogera eri abantu ng'alina interpreter era omulaba ebiseera ebisinga interpreter bw'aba ayogedde kiki he emphasizes n'agamba nedda ngamba kino naye kakati akadde ke tulimu buli muntu alina kyayagala okuwulira tokkirize tugaane anti buli muntu kyaba ayagala bandese enkola oba sikola. Yes kakati nze oluusi nze omuntu agenda okutaputa president byayogedde mba n'ekinkubye already. Kati nze bya Ruhanga nkubidde essimu nangamba nti radio ezisinga zikuba music. The president was silent about them. Kubanga bakomye wali president bwe yakyogedde ne bafreezinga abamu ne bajja nako nga beekyaye omuntu buli lwayogera ekintu ky'obadde toyagala. Naye nga ffe enkiiko zagenze maaso za National Association of Broadcasters nabo nga tuli ku masimu era within 30 minutes Dani Wanyama yabadde amaze okuteekako nga kimaze okufuluma nti of course office ya prime minister bagiwadde edirisa ebintu ebisinga bibiyita kati mire nakayita Agnes babuuza motoka za bulijjo baziganye kutwala abantu basatu bali nga omwabo abeeramu atambula oba baziganye as we talk now emotoka za bulijjo tezikkirizibwa kutambula okujjako nga clarification ezze as things are now. Zino zimayikaze mbadde mukozesa okutambuzaamu abasaabaze yagambye zikome okutambula naye nze kyendowooza nti kyaganye kusiba busibi ndoza yabadde abajjeeko bali abasaabaze naye I will not think for the president yagambye nti mbadde muzitambuza kati zidda mu kutambula ekyo balina okudda ba clarifying naye kino kye tulabye ekyakatale olwo supermarket ze baalese nga nzigule abantu bagenda kugendayo batya nga batambula anti akatale ne supermarket ate n'abatambula kirindi teri atambula ng'ali yekka ekyo kye tuyite ekyejo kyekyaviiriddeko okuwera emmotoka zino ez'obwannannyini abantu basanga nga bali ku bigere era batambula bugulupu kakati yabadde clear n'agamba wabeerewo space ya 4 meters ya from the seller ne buyer ne mu kkubo era bwe kirina okubeera naye osanga lwaki gwe okuliyetinga 4 meters kuwalinga olugula ate nga mu kkubo muze mwekutte na mu mikono kubanga ne mu kkubo temuli mmotoka. Yes. Togenda gamba nti omunyiga ababodaboda abadde batusindisa eno kati gwe ng'omuntu ovunaanyizibwa ku ekyo kati bwe tunaamala okwabuzinga ne kino naye ayinza ovaayo n'agamba nti kati katufuneyo olunaku lumu oba 2 mu wiiki ez'akatale omuntu agenda okunaaba mu ngalo honestly speaking omuntu omulamu n'olembeka amazzi ga muno wansi simply because oyagala otuuke wali bakulabe ng'emikono gitobye bakugambe nti yitawo. Omuntu atuuka wali eri okumukebera temperature bamugamba kyuka twagala omukono gwo gwa ddyo nze temunkyusa nze temuntawanya nze temukola ki naye ate waliwo n'abasosiza obukambwe n'abakola bukozi ku effujjo ku bantu oba otambula ku kkubo oyitawo buyisa olina agamba wewe jangu onaabe mu ngalo si woolaga
kati abamufujjo bona abakikola ki anti ate b'Oganda baagala kukuba mbooko kunaaba as many times as possible bona abakikola ki ate tetugambye mutukoleko fujjo sikirabako anti nyinza okuba nga ntambudde ne sanitizer ojja kwerabira okwate mu maaso nga tunayisaako waliwo bagiyise stanlizer nga tunayisaako stanlizer mu ngalo naye bwoba ogiyisizaako oba obutsi what's the problem naaba oli wagamba ja common base gendawo wakugambye naaba era abantu bajjumbidde okunaaba abantu kunaaba mukwize which is very good nalabyo omuyindi ng'agaba sabbuuni very good ebyo byonna babiganye if you won't have anything to give away take it to the government take it to Ruth take it to the RDC coordinating ena bali babitwaleyo radio eziri ku music yekka tebanamanya bumanya bo station van zaabwe zino kwa zibapikinga netiba waliwo kubanga tebalina abamu nga tebalina nga finga tunanga mukaaga naye kama Katonda ono yaga kama nayamba kati bayinza okuba nga tebalina. Nina ekibuuzo kye neebuuza linawulira yali Honorable Rutamaguzi eyagamba bamusaleko obukadde 2 ku musaala gwe zigende mu bantu n'agamba nti singa n'ababaka abalala bakikoze mu ggwanga erya Kenya President Uhuru Kenyatta abamu ku bakungu waliwo abagenda okusalwako ebitundu 25 n'abagenda okusalwako ebitundu 3 ku 100. Ye yagamba atwala 20% yokka kakati that's good naye mu Uganda yaffe singa tugamba nti naffe abakungu tubasaleko sente bo life yaabwe basobola okusigala nga bagitambuza basobola okusurviving they can survive of course naye nga it needs to be a policy nga bulijjo wano mulaba abantu bamwezi zolaba ziribeera political statements abantu bagala kukola kuwangula kalulu mu coronavirus Rutamaguzi gwe nalaba nga ali mu lole y'amatooke ngali mu bisokisi n'ekipale ekimpi nga mugambo some people bakola political statements abantu ne million 2 nyingi it's a lot of money neogera kulisa abantu bo bazirina abakungu betwagala okusalako bo bazirina tebazirina kubanga bulijjo loans ababanka basiba batwaliriza n'okuzirina tebazirina eri abazirina nena abasinga tebazirina barubatu therefore and it must be a policy government negamba si million 2 teisiza a trillion egule mmere nzo zirabika weeziri government etekwa kuvaayo kati kubeera president weyagambidde nti tugenda gaba emmere tasobola kugamba nti tugenda gaba kitaliiwo government is rich government ebeera n'essente zaayo ogira yakusaaga ama petrol station bagambye zisigale nga nzigule nga zitunda amafuta gaani tetuyinza kuwulira lutuula lumu emyezi mitono okuva kati nga bagamba nti ezammwe eza NSSF zetwagulamu emmere esoke bazizaayo gavumenti ejja kubanga ezizaayo ate gavumenti erina okunoonya wejja ssente egulira abantu food ate baba bazizaayo fine waliyo okuzinoonya ne zibabula ez'okuzaayo kati singa kale situation ne baddira ssente zaffe za NSSF ne bagulamu emmere ne bagula amazzi ne batuyambako ne batuwewulako kati ne ku bills zonna president zabadde agamba umeme mazzi byonna naye abaya katukola tutya mwabaya akate sema wakali computerized yakawagwa akaba gazikira okujjako nga system bagenda gizema bige kitasoboka naye TV ezokusasulira ekyo kyogereko kubanga ate omuntu alina kuba ku TV twebaza nziramu era bonna balanga naffe nebaza banaffe aba MTN nebaza banaffe aba Airtel basente kati baziweerereza bwerere tugamba mmwe kampani ezeetikka social media zesasulire sente nyingi ennyo kati okusigalako kutujja mmwe omuntu nga subscription eweddeko ey'omwezi zino zandibadde zisigalako kubanga gavumenti jagamba abantu teri kukola kino tebalina mu bantu bagenda kimanyira okujjako ku TV okujjako ku radio emikutu gino egyetikka zi TV zaffe nzimenye talikira ku babingwa ba DSTV ba GoTV ba Star Times ba Azam ba Zuku ba anabala ko tuli aba free to air no problem babera free to air fuzena kwetuli platform zona kwetuli bandi badenge sawe no wetuuse bagamba nti olya gwako
zino ziri loko zisigalako ontegedde ziri endala entertainment kale zo ne bazimujjako naye ng'omuntu essaala agiwulira bannange essaala ya Musumba Bugingo oli bw'atagiwulira naye osamu olunaku lumu ajja fiira bwereere kyokka ate omuntu ajja kutuuka nga alina options bbiri emmere yaweddewo TV bagisazeeko ng'ogamba ntekako TV kunakunonya bwogula mmere tugamba TV zandibadde zivaayo decoders ezo carriers abeetikka emikutu gyaffe ne bagamba nti bannange zino eziri loko zo zisigalako UCC we are empowering you ekyo mukikole nga tteeka omukulu Medi UCC balancing after balancing that's how it's supposed to be zino kyano eziri loko ziri supposed okusigalako nga twasigazangako UBC nayo tekyasigalako anti kyenkugamba ziri supposed okusigalako nga gundi eweddeko kati bw'amala okusasula ne bakamuzaako ziri entertainment ne kati nazo zonna bazisekera mu package era actually yes omuntu omulekerako soloti abagamba tomusuubira kunoonya birala naye kati mu kiseera kino ekyakabenje tusuubira nti bandibadde bazirekako abantu bafune information n'essaala zaabwe kubanga waliwo emboozi gye twakola ku lunaku olw'omukaaga yali eva mu bitundu by'ebuvume eyo ng'abasinga obungi tebawulyanga ku coronavirus kyeki nga tebamanyi bali awo bagamba obulwadde obwo nno bwa Bachina tebamanyi nakumanya nti Bungereza abantu bafa tebamanyi nti amanyi kino uno bwatuuka dda eyawulira agamba oba Wuhan bulwadde bwa Wuhan ne mu Uganda bagamba nti ate obwo obulwadde bw'abazungu bagamba nti ne mu Uganda nti bw'abazungu ate kakati kisoboka kitya mu Uganda nga tosanga muntu yenna atadde amazzi anyway ne sabuni nti anaaba mu ngalo nga teri naye nga bali mu Uganda batukugambira gwali eyo nti gavumenti mu bye mulina okunyiga ennyo si mazzi gokka si masannyalaze gokka ne zino kaliyazi zino ebyo ebisatu bikulu amasannyalaze bwe ganaamala okuzikira mu buzikiza abantu mwe bagenda okukoleranga effujjo jjukira owa LDU naye aba ayina katooki anoonya omubbi ate omubbi gwanoonya wa munfo amanyi bukava bwonna amanyi wasobola okumuyita amazzi tuteekeddwa okunaaba mu ngalo TV ne radio tuteekeddwa okuwulira kiki ekiddako kubanga kati atawulidde eggulo oba gwamu abantu badduse mu kibuga babadde balooza byakusaaga abantu babeera mu kibuga ssaawa 4 za kiro munsi n'ennaku bakola muki abantu zabasanzeemu ssaawa 4 yes president amala okwogera bwoti jamu n'akwata mu kibuga mwonna abantu badduka budduse okuddeeka anti kakati abamu police tuyebaza last night ne this morning bacha siketembeera curfew kati abantu bagamba curfew was declared okuva leero saawa emwe ey'ekiro teri kusanga ku kkubo saawa emwe kusanga wuwo bakkirizako mmotoka enkozi ezaweebweddwa layisinsi zokka okukola emirimu nga zina sitiika zaazo basubirako mmotoka za magye mmotoka za poliisi nina kubanga mbifuna abayunula nabo babakkiriza eyunula bakole ki neza URA ezo bazikkiriza URA balina okukiriyalinga emmotoka ezijja naye ate bakiriyalinga agents emmotoka endala ezabuyonjo tebazikkiriza kubanga bwoleka URA noleka emigugu abakiriyalinga emigugu gino nabo babeera isenso babeera ba mugaso bajja kuyita wali mu kadinisa nabo balabe babakiriyalinga kubanga ani babongerako ku list who is going to work on these trucks abamu kube wasanze ku ssaawa 4 ez'ekiro be bano yabadde alinze speech y'omukulu bayinza okuba nga abadde banyuke mu kitundu naye nga n'abalamu wennaakakuba ejja kuba ewedde kati ate jjukira bwe bw'obudde speech bwe yaggwereddemu kati ng'aba alina okukola ki okuba nga adda ewaka naye byonna mu byonna nze naawe ffe tuvunaanyizibwa ku kulaba nti ekirwadde kino ekya COVID-19 tekigenda mu maaso n'okuba nga kitugoya. Saaluuni zagaddwawo bannange, loogi temutawaana kugendayo, ezo nazo zagaddwawo okumala ennaku 14. Nesunga kulaba muntu omu yekka ani Musumba Bugingo after 14 days.
wange zizasalira ku lunaku lumu kati 14 taabita siba paafu omusanga ngagenda mu saluni nga tekuli kaviiri naaka n'omwana w'omwami Stephen nga tekuli kaviiri. Okay, the essential services are medical, agriculture and veterinary, telecommunication, door-to-door delivery, financial institutions, all media. Eno ya addendum yeyagatiddwa kweri. Private security companies, cleaning services, garbage collection, fire brigade, fuel stations, water departments, and some KCC staff should continue to operate. You are should also not close business on account of not paying taxes for these 14 days. Kati aba clearing agents bandi bade babera under URA kubanga bekola nabo oli alese container 5 wateko kwa clearing agent abijjayo. The president is very silent about the clearing agents. Aba bureaucrats abamukodde speech ekyo bakirese. Emmotoka zibadde zitwala abasaabaze nga befudde nti bantu ba mu family. Kakati emu bobeeramu omu bakikiriza ekyo nakyo kyali. President yayogedde ku kyoku orderinga online. Mu Uganda kisoboka. Kyekisobola kifuula possible. Kyekisobola okukireetera okuba possible. Orderinga online. Kafyu etandika tonight. Sawa emu eyekiro. Naye bisinga biri bisaluni ndoza bitandika nga lumu. Apple. Wise Man's Day. Eyagise Corona Day. Wise Man's Day. Kati ncha Fool's Day. Ne yakyusiza n'agamba it's not Fool's Day this time. It's a wise man's day. Ncha etegeza saluni ziyinza okwanga zikyali zigule leero. Confirm. Nakyo kihanginga. Twagala tuki. Nezo zigenda kugalawo ennaku 14. From first tomorrow. Tegeza leero saluni zigule. Mponye. Ennaku 14 ezo njakasita leero nkikolako. Nabukendereza ddala nange faananinga mwana wa mwami. Nekusola akawalaata. Tugenda kuba mulayini kati saluni. Bwogenda mulayini tewenyiga. Ate obudde bwe bunaaziba tebanakukolako. Genda awalala. Ekisinza okuleeta obuzibu. Makindi ozimanyi. Ate zonna za class. Kyasobosedde okutuukayo nga zonna zijjudde ziti. Abamu bamputu baloza nze nja kuyitawo. Kati fe abatwala president seriously. Fe tuyogenda ogamba kino kakikole, kino kakikole, tukole. Omanyi mu abaami mulina obugumiikiriza. Gwosobola okwewaayo n'ogamba nti enviiri zino kazirinde ennaku 14. Madamu owajja owaka. Nekati nange lwe yazze natwamusaasidde yasoose nalaba ku taapu ey'obweru. N'atuuka n'ayambala gloves ng'ayira. Ate nga gloves tezinywaza ngalo. Ate ne tuleeta sanitizer ne tumufuuyira. Ate obwedde asiba nga bwera bwadde bwe tumuteeka mu fine sanitizer. Gamba bannange kino kati kiki ekiriwo? Banegenda kikutunuzaamu naye nga situation gyendeeta ya mukatanga mu nfo zaffe ezo. Omuntu gw'ogenda okuleeta okusiba enviiri tewali maka galina sanitizer eyo. Teri. Sanitizer egule sente meka kati? Nje mweri. Ago. Nje mweri. Emitwalo 2 gava mu kilo meka ez'obuwunga. Nje mweri. N'ebijanjaalo. Tuli mu katanga mu nfo zaffe ez'abayuti. Ayuti Simple Tom. Era abantu abasinga batidde aba Simple Tom. Aba Simple Tom. Badidde liquid soap. Abamu abakujjukujju ne bateekamu kaakenge olw'okuba baawulidde nti alcohol content erina kubaako waggulu. Kakati abasinga obungi abalina olugira akakebe ako ng'agira bw'ati gy'ayita sanitizer eyiye gye yagunjizaawo. Ne bwaba gundi yatusomesa Susan tibwoba omufunye oli wala gikuludu. Ogenda mujjawo. Kati anti kyekizibu teba kyamuleeta ne mu Uganda. Teri namufumba kubanga wala jera babeera bataddemu amazzi. Kati nsanga ofuna oyo n'otekamu ekigaji okuyambako obutakwokya. Naye biba tebikaawa. Ate ogenda bbi. Anti obiisa mu ngalo bw'oti nina okuliisa omwana wange emmere abaana bange actually. The entire family.
okuva ku first born paka ku last ngalo ziba zikaawa ate ogenda ku lista onaaba na sabuni abanasayansi batugamba naabako ne sabuni okay ati ekigaji tekinaabika bw'omala okubaliisa ng'olyoka onaaba ne sabuni ng'atuyisa ekigaji tekinaabika abasinga obungi abava ku bbeere nga bamyaka ng'esatu byemu ku bikuyamba bakyajjukira tesiti yakyo bakibatera kunywa nto ogenda kubinogayiyi kati abasinga bamanyi tesiti yakyo tubagamba lockdown ebintu bingi ebyayogeddwa damu speech ompe kasamale kayo ebyayogeddwako olunaku lweggulo tugenda kujjamu ebisaamusaamu President Yoweri Kaguta Museveni yasoose n'atutegeeza nti bakoze research ku kawuka kano ne bakizuula nti kakwata nnyo omuntu akasizza n'akayingiza munda. That's why yabadde agamba nti kiri crucial nnyo bw'oba ng'oli mu bantu bangi okuba ng'okozesa akakookolo nti kabeera kakuyamba ki oli bw'aba yasimudde kasobola okukontrolinga amalusu ago ne gakola ki ne gagwa kakookolo kano ne gatakutuukako kuba bamu tulina kalica embi ey'okwasimula naye ng'ate ebyembi tugenza okulaba okukookolo kwasimula kijja kyokka okwetyamula anti kijja kyokka naye osanga wali abakwata ku mumwa ekyo kye tubadde tumanyidde abasinga abamu tebakwatako kati bagamba nti okola bwoti naye abantu tebanakiyiga naye ate kati bw'okola bwoti olaba babadde wali eri ekasubi kati oli bw'akola bwati ngazaawo mukono ng'akwekoonako tabu ntiyensobola kibaga nti ng'okijja wano ngoye lutuuka eka nazo zijjemu ezozi kyokka jjukira yasimulidde muli munda nga amaze okunaaba mu Makamba wano wewaffe wano si wewaffe motoka ebadde eragawo eyo yasomero erabika nga yasomero eyo motoka z'obuyonjo bagambye baziparking awo this is Rubiri Senior Secondary School wano wewaffe wano wetuli ekibwa banaye bwe kirabise the president is abantu tebanabeera clear tubagamba as it stands now tokikirizibwa kutambula na maika okujjako nga eri branded obanga naawe oli heavily obanga eriko sticker ng'ogenda mu mirimu gya media oba gya poliisi oba gyaki kati ku Makamba baziparkinga no ku parking yaffe eri opposite one we baziteeka Makamba yino poliisi yawana eri eyerungujja tubagamba nti embeera bwe tuweerabise that's the Rungujja police station the road is completely oyabayiseeko ayinza okuba alabika yeeyogeddeko alabika agenda kukola radio ayika alina gy'alaga okukola nga yeeyogedde oba wa security naye n'abatambula leero nga tekuli bulijjo babeera nga balabaga kugenda yalagidde lockdown eri confusing yasigadde mu bbanga bweti nze ndiko abaami be nasanze babadde ba LDU n'aba military naye ng'ate bo interpretation yaabwe yeeno nti tambula kasita oba nga toli ku boda anti ekyengamba bw'obanga owebigere omukkiriza emmotoka ze zitambuza coronavirus anti kaakati emmotoka eno ekyaleese obuzibu abantu be basaabaza anti abasaabaze omuntu alimu omu kati nkiye if you allow owebigere okutambula emmotoka ze zireeta obulwadde omuntu ono omu gw'otadde mu mmotoka toli sure tebali sure oba emmotoka ogifuyidde bulungi bw'aba afulumye jjukira nti akawuka kano wekaba ku lugoye oba wekaba ku surface endala according to the president ne mukwogera kwe yagambye omala kajjawo carelessness yo yekaleeta ne kayingira omubiri so kakati omuntu ono ayinza okuyingira ng'anaabye mu ngalo naye ebbanga lyamala ng'akwatirira n'ensimbi z'omuggyako empitirivu ezaki anti babadde oyo muvuddeko fedde ngamba kati omusajja ali omu yekka mu mmotoka bw'oba okkiriza ow'ebigere okugenda okukola kati ow'emmotoka naye atudde yekka mu mmotoka ye emmotoka ze zireeta obulwadde abaganda bagamba nti omulya mamba abantu ababyuzinze I think kyasigadde busigazi yagambye temuddamu kutwala muntu yenna I think wekyandibadde naye ng'ate bw'ojjukira people are moving on foot kati ezo zonna ziparking someone should move in his car naye nga bw'oba ojjukira mu bigambo bya president
waliwo watera nadde emabega n'agamba but now arcades are closed, some markets are closed. Where are you travelling to? Abebigere babuli ngabo batambula balagawo bagenda gula mmere n'omuntu abagenda gula mmere mukozese boda ye option je kati omuntu kamwe muri obulwadde it beats my understanding lwaki boda yoga amati mukozese boda ngate muri kayoga amati tuikozesebwa amagezi olukujjukujju ebyoleseddwa abantu abavuga special bye biviiriddeko obuzibu buno kati clarification ejja eyina tulaga nti kuba babadde batandise okuparkinga nga saako n'akapande special hire kati ndowooza balina kugamba nti ezo zo ziviirewo ddala ekyo yakyo gambye nti totukirizibwa anti kakati ate kizibu okuzaawula kuyanga atambula nzekka ayinza okuba nga yakirowoozezza namu ozannya n'abantu oli ayinza n'osalawo n'atambuza omuntu naye nga mukwese wansi wa mitto afanda aleme mulaba nali mulika mujaza ekyekizeka anti bulijjo bakyekinga naye ate tuyina wano ne order from above bweba lockdown it's a lockdown bwaba abantu bakyatambula ali mmotoka alina advantage yagula emmotoka ye if people on foot are still walking like that ngati bo batambula n'abana gujja kubalaba mundowooza ebe pikipiki ogikkiriza ng'etambula lwaki emmotoka ogamba nti yo tetambula ng'omuntu alimu omu lwaki emmotoka tetambula ng'omuntu alimu moja peke yake mundowooza yange endowooza yange president ayinza okuba nga yayagadde okuteekawo sense of equality mundowooza yange eyakoze ekintu ekyo nga bwe yakoze oversight ku kya media yalowoozezza nti bwaweze abantu totwala abantu where the law is silent about something it allows it teri kintu kizibu nga muntu kutandika kuwulira nti waliwo ali obulungi okusinga ye waliwo ali obulungi ennyo okukira ku ye especially mu situation eno gye tulimu there are people locked in their homes nga tebalina mmere kati ayinza okuba nga omulabi ng'alimu omu polisi nemugamba yendereya naye abadde omu abadde omu because there is nebona okyagiwinga otya nebona kyoginga otya if it's a lockdown we all stay at home abebigere bwe babeera bakyatambula nowe pikipiki ng'aliko omu nowe gaali ng'aliko omu nowe mmotoka ng'alimu omu must kiki kyobwa ogamba ti wemmotoka kati emmotoka zebwe bulwadde ekintu kyendowooza kye twetaaga mu kadde kano we should not even be discussing it if people on foot are still moving ngowe pikipiki kwali atambula ngowe gaali yagisotta nowe mmotoka ng'alimu peke yake era nze bwentyo bwenzikwambye nze netimbye kubanga ffe batukiriza abamedia okutambula naye n'amatala mbadde nga ataddeko gonna ag'omunda nti oli alengerere n'agamba nti the car is completely empty noyo ti nti kati ajja kuleeta obuzibu kyendowooza kye twetaaga kati kuseetulamuko obutale omuntu alina kutambula kuva waneeno akakuba ennateete kubaako nekyagula nakino kanyigateko traka ogikiriza nga mulimu basatu yes dereva nyini maali najja okuyambako dereva kakati maika akukoze eki ng'alimu kigambye ng'alimu anti kakati ono oba omukyala ng'alimu yekka oba omwana ng'alimu yekka saawa zinene tusala amagezi gasobola kubenefitinga bantu anti si muntu anti kakati ono gw'odde n'okutuma ti omukulu ogenda mu kibuga ogenda kugula muceere nange ongulirayo ojja okutuma okay tugenda kuba nga tuwumulamu katono bwe tukomawo tusubira omusumba Rogers Bugingo okuba nga atwegattako anytime from now tosesetuka tukyali naawe